wadde n'omwana n'omu okuvaayo n'akola wadda even a single simple video. Ate abantu abakubira amasimu be bantu b'otamanyi, wallahi be bantu b'otamanyi, be bantu b'otayogerangako nabo, alina numbers be bakubira nga ne namba yabadde tagiina naje, be bakasitoma bange bensaplaying ma yakubira n'agusaasira nebe mpita bakyali bange mwana. Bempita bakyali bange teguli n'omu akubira na ku ssimu wallahi. Mukambe n'ensimbi wallahi bempita ne bakyali bange. Kyoyo kyali wange wallahi teri. Amaziga g'ekisajja gava wala. Era omusajja ye muntu alwawo okukaaba kungulu naye nga munda akulukusa amaziga buli lunaku. Tebalinga ffe abaana ab'obuwala. Naye atunuulidde omuvubuka ono ng'akaabira emmaali ye. Ng'alaaja naye ayaana emmaali ye esirise yonna mu mazzi. Nembaako ebintu bye nzijjukidde sitole gye ŋŋenda okubawa. Naye mbabuulire, Mukama bw'abangako omuntu gw'akugambye nti oyo muyambe mu ngeri yonna, oba gambye muwe ssente oba akugambye baako ky'omuwa oba kale n'abaako ebigambo by'akugamba okumugamba, okikolanga. Bw'owuliranga mundaayo nga mulimu eddoboozi erikugamba omuntu oyo muyambe, mukwano omuyambanga. Kubanga abantu balina amaziga, abantu balina ennaku, naye nga woba oyogera naye wano kungulu akulaga buli kimu kiryokke, naye nga munda akaaba, nga munda atonnyesa maziga. Be bantu abakera ku makya ne bagamba gundi yeetaddemu omuguwa yesse, naye ng'ojjo wayogedde naye nga buli kimu akulaga kiryokke. Mulimu by'atajja kugamba. Kambawe story. Nina brother wange. Era bwe ndabye omwami ono ng'akaaba nenzijjukira brother wange ne ŋŋamba eno y'embeera brother wange gye yakolerangamu. Era bwe bulubi bwe yayitangamu naye nga tasobola kutugamba. Singa si Mukama kubaako byatandika kumbikkulira kulaba bulamu bwa mwana mulenzi, oba oli awo yali tufudde nako. Brother wange yali akolera ku City Mall, abamanyi awo mu tawuni ku City Mall, we yali ng'ayiwa engoye wabweru nga takolera mu kizimbe. Enkuba bwe yajjanga nga badde yaakayiwawo emmaali, n'ayoolayoola asobole okudduka okuddayo munda mu kizimbe. Olwo teyakolanga nga tajja kukola, nga omanyi enkuba y'ekibuga bw'etonnya. Oba bw'enkuba bwe yakeeranga n'etonnya ku makya mpaka akawungeezi oba kiro, olwo olunaku nga tagenda kukola, naye nga yavudde ewaka, omukyala akimanyi omwami yagenze kukola, naye n'addayo eka nga bwe yagenze, ng'era obusente bw'abadde akuŋŋaanyaawo emabega bwe bumutaasaako mwezi ennaku z'ataakolanga. Naye ng'alina okulekawo ewaka ssente z'okkameeza, ng'alina okusasula rent mu kabizinensi akatono ke yali alina, nga mwajja rent ow'ekibuga nga w'omumanyi, ng'alina okuggyamu fiizi w'abaana basoma, nga mwalina okujja medication, abaana balwadde, omukyala alwadde naye kennyini ng'omuntu. Ku kabizinensi ako kennyini wabanga ali awo n'agamba maama namuwaddeyo kino, taata namuwaddeyo kino. Naye nga tosobola kumanya mbeera gy'akoleramu. KCCA bwe yajjanga n'eyoola emmaali yonna oluusi yakabiteekawo, KCCA nejja ne batuukako nga babadde tebagirabye, n'eyoola emmaali yonna bo ne badduka. Oyo kapito n'agenda n'amagoba gaakwo, kuba oluusi tebaabigobereranga nga tebalina ssente ze banaawaayo ku poliisi. We baabeerangawo ne bagamba nti tetuvaawo ku maali yaffe oba batutwala batutwale, baabayoolanga n'ebintu byabwe ne babateeka kabanga lya KCCA ne babatwala. Baavangayo bayiyeeyo omutitimbe gw'ensimbi. Nadda n'akugamba ssenga w'abaana, mwana KCCA yatuyodde. Mwana nzijjukira ebintu ebyo ne mpulira nga amaziga gampitamu.
saabitegeeranga naye nga yajja n'agamba omanyi senga w'abaana kasisi eyatuyodde naye navuddeyo ne tubeerawo ekiseera kyatuuka Mukama n'atandika okundaga obulamu bwa mwana mulenzi nendaba embeera yonna gy'akoleramu nga Mukama ndaga embeera muganda we gy'alimu si nnungi naye nga nze wemba njogera nangamba singa w'abaana ndyoke tuli fayini twaladdemu awo oba kyabadde bwe kiti mwana yo nagenze mu kibuga saakozeeyo naye ng'abikugamba awo naye nga tosobola wulira bulumi bw'ayina munda kakugamba empaayo ekyetaano kuba brother wange ye muntu atasaba ne waba kimanyi oziyina era bw'aba wakusaba enzo gamba nyisenga w'abaana mpola mu wiiki emu ngenda kuba nzikuddiza Mukama lwali lumu nendaba nga twali tugenda kutravelinga nze ne mukulu waffe omulenzi nga tugenda kutravelinga nga ye omulenzi ono gwe njogerako asigala twamala okupaakinga bulungi nnyo ne tufuluma naye yali mu nnyumba kati twamuleka atudde awo mu ntebe ne tufuluma kati omutima guŋŋamba ddayo emabega ngenda okuddayo emabega mu nnyumba mwe tumulese ng'awanise omuguwa waggulu ne ŋŋamba bw'ate oyagala kweteeka mu muguwa nga munakuwavu nga kiraga alina obulumi kyenava mmukwata ku mukono ne mugamba omanyi jangu tugende ffenna awo wonna nga Mukama olwatandise okundaga nti nsobola okuyamba omuntu ono n'ava mu mbeera gy'alimu Mukama yandaga ebikwata ku mwana mulenzi ebbanga lyawerawerako n'ensooka n'enjeema omanyi mubeera n'akasente nga temwagala kata bannange Mukama n'agenda baako ebirala byambikkulira naye nga w'oba onyumya naye akulaga buli kimu kiryoka essenga w'abaana Mukama ndoza yagenda okulaba nniŋŋanga ajeemera obusente bwange Mukama ngamba muteekemu ssente agende ebweru ng'alaba nsobola ate nga nze asobola omuyamba Mukama kye yakola n'ajjawo entegeera yange n'entandika okukola ebintu nga nange sitegeera bye nkola nga oyogera ekintu n'okimugamba obijjukira omaze byogera lunaku lwakya lumu ne mugamba omanyi genda kakati ofune Interpol nangamba kale senga abaana kansondisonde wano eno obusente mbikoleko namugamba funa Interpol tupange ogende ebweru ne tubeera mu mutufu nga naye alinga atakikkiriza naye ekintu ekirimu Mukama buli kimu kyanguwa nafuna Interpol mangu ne muconnectinga wawe nali njagala agende bamikwano omwezi gumu bwe guti mwana mulenzi yali atambudde ng'ali Dubai olwaliwo wetwogerera ali Dubai lwaki ndeese story eno waliwo abantu Mukama bakugambyeko okukwatako olusi bafamire yo oba mikwano oba bantu tobamanyi nga Mukama agamba omuntu oyo mukolere bwe kiti naye nga bw'ona oyamba omuntu oyo abadde agenda okwetta tajja kwetta tuyina Mukama Katonda alaba ffe bye tutasobola kulaba na maaso gaffe era alaba ebigenda okubeerawo mu maaso naye mu nnaku zino kyenjendaba essanyu brother nge yamala okutambula n'atandikanga okuŋŋamba singa w'abaana gwe kyewankoledde gwe tokimanyi nako kimanya bannange ng'alina essanyu nga yali takikkiriza yatuuka essaana n'aŋŋamba senga nze nali naggwamu essuubi yali ayagala eby'okutambula naye nga watandikira talabawo n'aŋŋamba senga nali naggwamu essuubi kati bwe ndabye na mwana mulenzi ono ng'alaajanira bizinensi ye neŋŋamba bw'ati brother wange y'embeera gye yayitangamu naye nga tasobola tubuulira buli kimu akulaga kiryoke so ndesa story eno nga nkomekereza nkugamba bw'owuliranga eddoboozi munda ye likugamba yamba omuntu ono muyambe
oba muwe ekintu bwe kiti kimuwe. Ne bwe ziba 1000 ezo, ne wobanga mu butuufu oyina mutwalo, ng'omutwalo gw'olina naye ng'owulira eddoboozi ligamba omutwalo ogwo guwa omuntu oli, Mukama aba akiraba nti gwenkya osobola okufuna omutwalo omulala n'ezisinga ku ezo, naye ate ng'alaba nti ono gwakugamba okuwa omutwalo bw'atagufuna ku lunaku olwo ayinza n'okufa. Tuyambe. Njagala owulira obulumi bwa mwana mulenzi ono eddoboozi ly'abadde ayogereramu. Brother, kabraze mali yange esirise, ayina obulumi. Kwabadde alya, kwabadde ajja ka sukulu fees oba ayina abaana, kwabadde ajja ka renti, okwo oluusi nga neokuba nti yewoze looni yonna esirise. Nga bukya ku makya nga Mukama gamba omulenzi oyo kwata emitwalo 5 ogimuwe, ng'ogamba nedda. Bannange buli tuyamba waliwo Mukama byatugirawo mu makubo gaffe, oba oli awo n'okwongera okugaziya enfuna zaffe. Abantu balina amaziga, abantu balina embeera gye bayitamu nga tosobola kuvayo okugamba. Naye bw'okiwuliranga nga Mukama akutteko towaganyalanga, kubanga agamba nti abo abanaagondanga banaalyanga ebirungi eby'ensi, naye abanaajeemanga banaalibwanga n'ekitala. Mukama ajja kugamba kwatayo akantu k'olina kawoono, kwata kino kiwoono ogaane. Agenda kuleka kuba asobola okukozesa abantu abalala, asobola okukozesa omuntu omulala n'ayamba omuntu we ye gw'ayagala okuyamba. Naye gwe nga bw'ojeemi, weewaawo oba oluusi by'abadde ayagala okukukolera naawe ng'abisiba. Omukyala yenna ng'oli waka ng'olina omwami wo ng'akeera n'ava ewaka n'agenda okukola ng'akulekera omutwalo ku kameeza, you respect him. Abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala nga musoma oba temusoma, naye nga taata wammwe asobola okubalekerawo ekyokulya n'abajjanjaba n'abasasulira fees, mu respecting omuzadde oyo ne waba muzadde mukazi. Abo abantu abakolera ku makubo balina ennaku, ke babeera abakolera mu bizimbe, asobola okukeera ku makya n'aggulawo ekizimbe n'amala wiiki nnamba nga tafunye wadde 10, oba mu wiiki n'akolayo omulundi ogwo, naye ng'ewaka famire emutunuulidde, school fees amutunuulidde, buli kimu nga kimutunuulidde. So omuntu yenna nga mukozi mu respecting wabanga alina kyakuwa. Tubadde twekubira nnyo ku bakyala bankuba kyeyo bayita mu nnaku, naye n'abantu abakolera mu kibuga Kampala balina ennaku, balina ennaku. Hey, buli muntu yenna wa hasolingira, I salute you. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mubeere bulungi, mweraba.